Owooluganda ne bannyinaze mbalamusizzaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwadde okutuuka mu kiseera kino nga tukyali balamu. Nate Mukama asiimye tukomewo tweyongereyo mu kyokuyiga kyaffe kino, ekitundu kyaffe nga tutuuse ku kitundu ekisembayo. Mu kyokuyiga kino ekikwata ku bunnabbi obwa Koseya bwe tuzze nga tuyigako paka ne tutuusa mu kitundu kyaffe ekisembayo. Mu kitundu kino ekisembayo tugenda kutandika n'ekyokusabako kyaffe. Kino ekyokusabako tugenda kukiggya mu Councils, Writers and Editors, peegi eya 37 nga tujja kusoma paragulaafu esookera ddala. Ekyokusabako kyaffe kigamba nti tulina ebyokuyiga bingi ate n'ebyokuyigulula bingi bingi. Katonda n'eggulu be bokka abatakola nsobi, abo abalowooza nti tewalibaawo ekibeetaagisa kubeera nga baleka ekirowoozo ekimanyiire era nti tewalibaawo kiseera bwe kyetaagisa kukyusa kirowoozo balisaalirwa. Ebbanga lye tumala nga twenywereza ku birowoozo byaffe era n'endowooza zaffe n'obumaliirivu obw'okulemerako tetusobola kufuna bumu Kristo bwe yatusabira. Ebigambo bino muganda we ne mwannyinaze ndowooza tubiwulidde. Agambye nti ebbanga lyonna lye tumala nga twenywereza ku ndowooza zaffe n'obumalirivu obw'okulemerako tetusobola kubeera na bumu Kristo bwe yatusabira. Ebyokuyiga tulina bingi ate ebyokuyigulula agambye nti tulina bingi bye tulina okubeera nga tuyigulula. Nzikiriza ntumanyi okuyigulula nti kwe kuggyamu ekyo kye wayiga n'okisiimuula n'oteekamu ekipya. Mukama atuyambe tutegeere ensonga eno. Tugenda kuwaayo okusaba nga bwe tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza Katonda waffe olw'obukuumi bw'otaddeko okutuuka mu kiseera kino. Twebaza olw'omukisa omunene gw'otuwadde okujja okuyiga amazima gano. Katumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino eky'obunnabbi. Tuyambe Mukama Omwoyo Omutukuvu atuyigirize era ebigambo bye tuzze nga tuyiga binywereze mu magezi gaffe. Tukwegayiridde Mukama, leka nneme okwogera ebyange wabula ebibyo. Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye era atuyigirize. Wa omukisa oyo afaayo okuyiga ebigambo bino Mukama. Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye atulage ekyokukola mu kiseera kino. Tukwegayiridde Katonda waffe nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muganda wange ne mwannyinaze tutuuse mu kyokuyiga kyaffe kino, ekitundu kyakyo ekisembayo. Era ekitundu kino ekisembayo tugenda kwongera twetegereze ebigambo ebikulu Mukama engeri gy'amalirizaamu obunnabbi buno. Wabula twasembayo nga tulabye ekiwonvu Akoli nga tukirabye nti lwe luggi lwokka olw'essuubi eri ekkanisa ya Katonda. Ne tulaba nti ekiwonvu Akoli kiviira ddala mu biseera biri eby'endagaano enkadde gye tumanyi obulungi omuweereza wa Mukama Yoswa gye yatwala Akani n'akubwa amayinja. Naye ate twalaba bye twasemberayo nga tulabye nga Mukama agamba nti ekiwonvu Akoli akituwadde okubeera oluggi olw'essuubi. Bw'atyo bwe kityo bwe kiba ng'ekiwonvu Akoli lwe luggi lwokka olw'essuubi nga bwe twasoma mu Nnyimbe 15. Kiki ddala Mukama kyayongera okubeera ng'atutegeeza? Tugenda kweyongerayo mu kyokuyiga kyaffe kino. Tujja kusooka tusome. Tugenda kwetegereza ensonga lwaki Mukama agamba nti atuwadde ekiwonvu Akoli okubeera oluggi lw'essuubi eri ekkanisa ye. Mu Testimony ey'okutaano peegi ey'ekinaana Mukama agamba kiki kye nnyinza okwogera okuzuukusa abantu baffe. Mbabuulira nti abaweereza si batono abayimirira mu maaso g'abantu okunnyonnyola ebyawandiikibwa boonoonefu. Atugambye wano nti abaweereza bangi si batono abayimirira mu maaso g'abantu okunnyonnyola ebyawandiikibwa, naye n'agamba nti boonoonefu. Emitima gyabwe myonoonefu, emikono gyabwe si mirongoofu. Kyokka bangi boogerera waggulu nti mirembe mirembe. Abakozi b'obubi tebazuukusiddwa.
Omukono gwa Mukama teguyimpaye n'aba nga tasobola kulokola, n'okutu kwe tekumuzitoye nti tasobola kuwulira, wabula ebibi byaffe bye bitwawudde okuva ku Katonda. Ekkanisa nnyonoonefu kubanga olwa bammemba baayo aboonoona emibiri gyabwe era ne boonoona n'emyoyo gyabwe. Eyo embeera eri mu kkanisa, muganda wange ne mwannyinaze. Twagala twetegereze lwaki Mukama agamba nti ekiwunvu Akoli lwe luggi lw'essuubi, kuba tulabye wano nti ekkanisa ya Katonda abaweereza bangi abayimirira okunnyonnyola ebyawandiikibwa boonoonefu, mitima myonoonefu, kyokka ng'eddoboozi lyogera waggulu nti mirembe mirembe, abakozi b'obubi ne baba nga tebazuukusiddwa. Obubi bwaffe bwe butwawudde ku Mukama. Muganda we ne mwannyinaze gw'agoberera, tusabe Katonda atuyambe obubi tubuleke, tuleme okubeera nga twawukana okuva Katonda. Agambye ekkanisa eyonooneddwa olwa bammemba baayo aboonoona emibiri gyabwe era aboonoona emyoyo gyabwe. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo ekkanisa engeri gy'egenda okuyingira mu butabo obusembayo, katwetegereze Mukama bw'agamba ekkanisa eno bw'egenda okubeera ng'emaliriza omulimu. Bwe tuba tusomye mu kitabo kino ekya Prophets and Kings page 725 tusome paragulaafu esooka tugendere ddala paka ku paragulaafu eyokuna. Agamba nti ng'enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo, ekkanisa yakuyingira olutalo lwayo olusembayo nga nnungi ng'omwezi, ng'etangalijja ng'enjuba era nga yantiisa ng'eggye erikutte bendera. Ng'eggye erikutte bendera. Agamba nti nga yantiisa ng'eggye erikutte bendera. Yakugenda mu nsi yonna ng'ewangula era ewangule. Essaawa ekyasinze okuba ey'ekizikiza ey'olutalo lw'ekkanisa n'amaanyi g'obubi lwero olukulemberamu amangu ddala olunaku olw'okuwonyezebwa kwayo okusembayo. Naye tewali n'omu eyeesiga Katonda eyeetaaga okuba n'entiisa, kubanga okukuba kw'omuyaga kubanga okukuba okwaba okw'entiisa bwe kubeera nga omuyaga bwe gukuba ku kisenge, Mukama bw'atyo bw'ajja okubeera eri ekkanisa ye, ajja kubeera kiddukiro okuva eri omuyaga. Amiina. Ku lunaku olwo abatukuvu bokka be basuubizibwa okuwonyezebwa. Aboonoonyi mu Sayuuni batidde. Entiisa eyanaamiriza bannanfuusi. Ani mu ffe alituula awamu n'omuliro ogwokya? Ani mu ffe alibeera awamu n'okwokya okutaggwaawo? Oyo atambulira mu bugolokofu era ayogera oyo atambulira mu butuukirivu era ayogera eby'obugolokofu. Oyo anyooma empeera eva mu kunyigiriza era akunkumula omukono gwe obutakwata nguzi. Oyo aziba okutu kwe okuva eri okuwulira omusaayi era aziba amaaso ge okuva eri okulaba obubi. Oyo alituula waggulu. Ekifo kye eky'obukuumi kiribeera kigo kya lwazi. Emmere erimuweebwa n'amazzi ge biribeera bikakafu. Ekigambo kya Mukama eri abeesigwa be kiri nti, mujje abantu bange, muyingire mu bisenge, muggalirwe omwo okumalako akaseera, mwekweke nga bwe kyali okumalako akaseera akatono okutuusa ekiruyi bwe kinaamala okuyita, kubanga laba Mukama ajja okuva mu kifo kye okubonereza abatuula ku nsi olw'obubi bwabwe. Ebigambo bino muganda ne mwannyinaze ekikulu kye twetegereza. Mukama agamba nti ekkanisa yakumaliriza omulimu ng'enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo, nga nnungi ng'omwezi, ng'etangalijja ng'enjuba, ate nga yantiisa ng'eggye erikutte zibendera. Bw'etyo ekkanisa eryoke egende mu nsi yonna ng'ewangula era ewangule. Bw'etyo ekkanisa bw'erina okumaliriza omulimu yakubeera ng'enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo, ate nga nnungi nga bwe tulabye ng'omwezi, kyokka ng'etangalijja ng'enjuba ate nga yantiisa. Muganda ye ne mwannyinaze nzikiriza nti ffenna tukkiriza nti eno si y'embeera ekkanisa mw'eri, naye ekkanisa egenda kutuuka etya mu mbeera eno?
Ekitala kigenda kujja kikole omulimu omuyonjo. Twongera okwetegereza lwaki Mukama agamba nti oluggi olw'essuubi kye kiwonvu Akoli eri ekkanisa. Ekiwonvu Akoli kye tumanyi obulungi nti mu kiwonvu ekyo Akani yakubbwa amayinja era n'aggyibwa mu kisibo ky'abantu ba Katonda. Ekitala kigenda kukola omulimu naye katusome mu testimony esooka page 189 paragraph eyokubiri agamba bangi be nalaba abaali beewaanawaana nti baali bakristaayo abalungi naye nga tebalina yadde akatonda ak'ekitangaala okuva eri Yesu, nga tebamanyi kiki kye kitegeeza okuzzibwa obuggya olw'ekisa kya Katonda. Tebalina mbeera nnamu ku lwabwe bo ng'abantu mu bintu bya Katonda, tebalina bumanyirivu obulamu mu bintu bya Katonda ku bwabwe bo. Era nalaba nti Mukama yali awagala ekitala kye mu ggulu okubasanjaga. Singa buli eyeeyatulako ow'ekibugumiriza asobola okutegeera omulimu omuyonjo Katonda gw'anaatera okukola mu beeyatulako okuba abantu be. Mikwano gyange abaagalwa, temwerimba ku bikwata ku mbeera yammwe. Tosobola kulimba Katonda. Omujulirwa omwesigwa agamba nti mmanyi ebikolwa byo. Malayika owookusatu akulembera abantu ddaala ku ddaala ng'abongerayo ku buli ddaala bajja kubeera nga bagezebwa. Mukadde ne mwannyinaze Mukama w'anaatulaga nti tugenda kubeera nga tugezebwa ddaala ku ddaala, tugenda kubeera nga tukulemberwa naye tetusobola kulimba Katonda. Yalaba Mukama ng'awagala ekitala kye mu ggulu okujja okusanjaga abo abeeyatulako abo ab'ekibugumirize. Muganda ne mwannyinaze tukimanyi bulungi nti Mukama atuwa amagezi twokye bwe tuba bwakwokya, oba kale okunyogoga weewaawo ng'ekyo si kirungi, tulina kwokya. Ekitali ekyo nnabbi yalaba yayolesebwa Mukama ng'awagala ekitala okujja okusanjaga baani abo ab'ekibugumirize abeeyatulako obweyatuzi. N'olwekyo Mukama atuyambe tuzuukuke, tutegeere we twagwira mu by'omwoyo, tuzuukuke kubanga Mukama tasobola kulimbibwa ku bikwata ku mbeera yaffe. Bwe tweyongera mu testimony eyokutaano page 557 atugamba waliwo ebigambo bino wammanga. Agamba nti tweyatulako okubeera nga tufugibwa emisingi gye gimu egyo era n'omwoyo y'omu, naye mu kifo ky'okuwaayo byonna ku lwa Kristo bangi batutte omunagiro ogwa zaabu era n'ebyambalo ebirungi eby'e Babulooni era ne babikweka mu lusiisira. Tumanyi bulungi abaagalwa nti ebigambo ebyo Akani bye yakola. Bwe kibanga okubaawo kwa Akani omu, bw'ati Mukama bw'atugamba, bwe kibanga okubeerawo kwa Akani omu kyali kimala okunafuya olusiisira lwonna olwa Isirayiri, tusobole okwewuunya olw'obuwanguzi obutono obulabikira mu kufuba kwaffe nga buli kkanisa era nakumpi buli maka birina Akani waabyo. Leka ng'abantu ssekinnoomu tugende okukola okulaba nga tuzuukusa tusisimula abalala okuyita mu kyokulabirako kyaffe eky'okubayamba nga tetulina kye twenoonyeza. Omulimu gwandibadde gwagenda dda mu maaso n'amaanyi agasingako obungi senga buli omu yali asobola okukola ekyo ky'asobola okulaba ng'ateeka mu ggwanika ensimbi. Abaagalwa, kiki kye tunabayo wano? Wano tulabawo nti okubeerawo kwa Akani omu kwamala olusiisira lwa Isirayiri lwonna okubeera nga lunafuyizibwa. N'atubuuza nti tuyinza okwewuunya olw'obuwanguzi obutono bwe tulaba mu ebyo bye tukola nga buli kkanisa nakumpi buli maka mulimu Akani. N'olwekyo buli kkanisa okusinziira ku bigambo bino, every church, buli kkanisa, almost every family, nakumpi buli maka mulimu Akani. N'olwekyo tetwebuuza lwaki Mukama agamba mu kyokuyiga kyaffe kino ekya Koseya nti ekkanisa agiwadde ekiwonvu Akoli okubeera oluggi lw'essuubi, kubanga buli kkanisa mulimu Akani, buli maka kumpi mulimu Akani. Akani ono alina kusooka kuggyibwawo, ekkanisa n'esobola okugenda okukola omulimu nga bwe tulabye wali nti yakumaliriza omulimu ng'enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo mu testimony eyokutaano peegi 211 agamba nti ekika ky'abantu abo abatawulira kunyolwa olw'okudda kwabwe emabega mu by'omwoyo era abatanakuwalira bibi by'abalala bajja kulekebwa nga tebateekeddwako kabonero ka Katonda. Mukama alagira
ababaka be abasajja abakutte ebitala ebissi mu mikono gyabwe ng'agamba nti mugende mumugoberere nga mugende mumuveeko ennyuma wakati muyite wakati mu kibuga mufumite. Eriiso lyammwe terisaasira era temukwatirwa kisa. Muttire ddala omukadde n'omuto, abazaana n'abaana abato n'abakazi, naye temusemberera muntu yenna aliko akabonero, era mutandikire ku watukuvu wange. Awo ne batandikira ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. Abaagala tulaba wano, Mukama agamba nti abo abatanakuwala olw'okudda kwabwe emabega mu by'omwoyo era nga tebakungubagira oba tebanakuwalira bibi by'abalala, bagenda lekebwa nga tebateekeddwako kabonero. Kiki ekigenda okuddako oluvannyuma lw'okulekebwa nga tebalina kabonero? Mukama waakulagira abaweereza be abasajja abakutte ebitala ebissi mu mikono gyabwe ng'abagamba nti muyite mumugoberere mumuveeko emabega, muyite wakati mu kibuga mufumite, era eriiso lyammwe terisaasira. Oyo yekka tulabye wano nti atagenda kubeera ng'afumitwa y'oyo oba ng'attibwa y'oyo aliko akabonero. Wano tulaba muganda we ne mwannyinaze okuwewa okw'amaanyi okugenda okukolebwa wakati mu kkanisa ya Katonda ng'aboonoonyi basalwako okuva mu bantu ba Katonda. Kye tulaba wano nga kyongera okukakasa nti waliwo okuwewa okugenda okujja mu kkanisa ya Katonda, okuggyamu baakani be tumaze okulaba nti buli kkanisa erimu akani. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo katuleyongereyo tulabe, tugenda kusoma tweyongere okubeera nga tusoma tulabe Mukama kiki kye yalagula ti mu nnaku ez'oluvannyuma ekkanisa ye egenda kumbeera etya. Bayibuli yennyini nayo yayongera okukiragulako mu bunnabbi buno bwe tuli mu kuyiga. Katusome olw'ekkumin'omukaaga mu ssuula ey'okubiri eya Koseya n'olw'ekkumin'omusanvu. Olw'ekkumin'omukaaga lugamba nti awo olituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama, olimpita Isi, so tokyampita Baali, kubanga ndiggya mu kamwa ke amannya g'Ababaali era nga tebakyayatulwa amannya gaabwe. Ebigambo bino ndowooza tubiwulidde. Ekkanisa olwo nno mu kiseera ekyo ejja kuba Mukama nga tekyamuyita Mukama wange oba Mukama nga bwe tumuyita leero, wabula nga tumuyita bba wange. Bwetyo tugenda okuba nga tumuyita Mukama. Ebigambo ebyo kye bitegeeza Ishi ne Baali. Baali ye Mukama naye tugenda kukikyusa nga bwe tetumuyita Baali tumuyita Ishi oba nga tumuyita mwami wange, so nga tetumuyita Baali, nga tetumuyita Mukama naye nga tumuyita mwami. Eyo enkolagana ey'amaanyi, enkolagana eriwo ey'amaanyi, enkolagana ey'omwami olw'okubeera nti y'amaanyi nnyo okusukka ku ya Mukama. Ekyo kiraga nti wagenda kubaawo enkolagana okusitulwa ebeere ey'amaanyi era n'okutambula ne Mukama nga kw'amaanyi. Bwe gutyo omulimu gugenda omalirizibwa nga bwe twasomye nti ekkanisa egenda kuba enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo olwo egende mu nsi yonna. N'olwekyo omulimu okubuna mu nsi yonna, ekkanisa ng'ewangula era ewangule, walina okusooka okubaawo okwambazibwa kw'ekkanisa eri ekyambalo eky'obutuukirivu bwa Kristo. Katweyongereyo. Bwe tusoma ekkanisa egenda kubeera etya ng'eri mu kiseera eky'okubeera ng'ebeera bulungi mu by'omwoyo ne mu byonna. Mu Koseya essuula ey'okubiri tugenda ssoma olw'ekkumin'omunaana, twagala okumaliriza obunnabbi buno tutuuke ku lwabiri. 18 lugamba nti awo ku lunaku olwo ndibalagaanira endagaano n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga n'ebintu eby'ettaka ebyewalula, era ndimenya omutego n'ekitala n'obutala okuva mu nsi era ndibagalamiza mirembe. Amiina. Era ndikwogerereza ennaku zonna, weewaawo ndikwogereza mu butuukirivu ne mu musango ne mu kisa ne mu kusaasira. Ndikwogereza mu bwesigwa era olimanya Mukama. Bw'ati Mukama bw'agamba ng'ayogera eri ekkanisa ye mu kiseera eky'okumaliriza omulimu. Bw'atyo Mukama bw'atusuubiza okutwogerereza. Katweyongereyo. Mu Lunyiriri olw'abirimu nalwo katulusome. Olunyiriri olw'abirimu lugamba, awo olituuka ku lunaku olwo ndiyitaba, bw'ayogera Mukama, ndiyitaba eggulu nalyo ndiriyitaba,
ensi. Wano tulabawo abaagalwa, ebintu bino byonna bigenda kubeerawo. Mukama agenda kubeera wakati mu bantu be era ng'awulira nnyo okusinga olwaliro bwe kiri. Bwe kityo okubeerawo kwe kugenda kuba kulabisibwa wakati mu bantu be mu kiseera ekyo, okusinziira nga bwe tusomye ennyiriri ezo. Mukama ng'agamba okuwulira eggulu ligenda kuwulira ensi. Bw'atyo Mukama bw'asuubiza mu nnaku ez'oluvannyuma ekkanisa ye bw'etyo bw'egenda okubeera ng'efaanana. Olunya olw'abiri n'olw'abiri mu essatu atugamba atya? 22 lugamba nti n'ensi eriyitaba eŋŋaano, n'omwenge n'amafuta nabyo biriyitaba Yezuleeri, era ndimusiga gye ndi mu nsi, era ndisaasira oyo ataasaasirwa, era ndigamba abo abataali bantu bange nti mmwe muli bantu bange, nabo balyogera nti ggwe oli Katonda wange. Baganda be ne bannyinaze, ennyiriri ezo ndowooza tuwulidde bwe zifundikira nga Mukama alaga okukyusa embeera oba kyoyinza oyita sitatasi, abatabadde bantu be babeere abantu be, ate naffe twatule nti ggwe Katonda waffe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe kubanga tuweereddwa omukisa okubeerawo mu kiseera eky'okutuukirira kw'obunnabbi buno nga bukyusibwa. Abantu ba Katonda baali baagobebwa nga tuzibwayo buto mu nsi yaffe. Tujja kusoma mu testimony ey'omukaaga peegi 307 paragraph, tujja kutandika n'eyokubiri tubeere nga twetegereza ebikwata ku kiki Mukama kyagamba ekiri mu kkanisa ye, naddala ku nsonga eno ey'okudda obuggya mu byobulamu. Waliwo obubaka obukwata ku kudda obuggya mu byobulamu obulina okubuulirwa eri buli kkanisa. Waliwo omulimu ogulina okukolebwa mu buli ssomero. Tewateekeddwa kubaawo oba mukulu wa ssomero oba abasomesa alina okukwasibwa okuyigiriza abavubuka okutuuka nga balina okumanya okulabwako okw'ekyokuyiga kino. Kyakuyiga ki? Okudda obuggya mu byobulamu. Mukama yalagira tewalina kubaawo principal wa ssomero oba akulemberamu essomero oba abasomesa abaweebwa abaana babayigiriza oba abavubuka nga tebalina kumanya ku mulamwa ogwo. Abamu batuuse okuwulira ng'abalina eddembe okubeera nga bakolokota n'okubuuzabuuza n'okunojjola ensonga eno ey'okudda obuggya, emisingi gino egy'okudda obuggya mu byobulamu nga bo bagimanyiiko katono okuyita mu bumanyirivu. Bwe kibagwanira okubeera nga bayimirira wamu bonna bulambirira, era bayimirire mutima ku mutima awamu n'abo abakola mu ngeri entuufu. Omulamwa guno ogw'okudda obuggya mu byobulamu guzze nga gubuulirwa mu makanisa mangi, naye omusana tegufuniddwa na mitima egyeweereddeyo ddala. Ebyenyigirwamu eby'okwerowoozaako era ebikosa obulamu eby'abasajja n'abakazi biremesezza amaanyi ag'obubaka obw'okuteekateeka abantu olw'olunaku olukulu olwa Mukama. Amakanisa bwe gaba nga gasuubira amaanyi gateekeddwa okubeera amazima Katonda g'abawadde. Bwe baba nga bammemba b'amakanisa gaffe balagajjalira omusana ku nsonga eno, bajja kungula ebivaamu ebikakafu mu by'omwoyo, ate era mu kunafuwa mu by'omwoyo era n'okunafuwa mu mibiri. Era ekyokulabirako eky'abooluganda bano ekyabammemba bano abakulu mu kkanisa kijja kuzimbulukukira mu abo abapya abaakakkiriza. Mukama kaakano takola kuleeta bantu bangi mu mazima. Mukama kaakano takola kuleeta myoyo mingi mu mazima olw'abammemba b'ekkanisa abatakyukangako, ate n'abo abaaliko olumu nga bakyuse naye ne badda emabega. Kyakulabirako ki bano bammemba abateeweereddeeyo ddala kye banaaba nakyo ku bakyufu bano abajja? Tebaafuule obubaka Katonda bw'awadde obutabaako kye bukola abantu be bwe balina okuba nabwo?
Abaagalwa, Mukama atuyambe. Aleese ensonga endala ereese obuzibu mu kkanisa, y'ensonga ey'okudda obuggya mu by'obulamu. Abantu bangi bagiragajjalidde. Mukama abuulidde obubaka obwo, naye tebufiiriddwako. Mukama yagaana okubaawo omusomesa w'omukulu w'essomero yenna aweebwa obuvunaanyizibwa obwo nga tamanyi bikwata ku kudda obuggya mu by'obulamu. Embeera eyo bw'eyingidde mu kkanisa, abakulu abakusoose mu kkanisa abapya bwe bajja era nabo bwe batyo tebasobola kwaniriza mazima ago, ekyo nno kireese embeera embi mu kkanisa. Ensonga ey'okudda obuggya mu by'obulamu n'eba nga tezitoyezebwa mu bakkiriza abangi. Naye ng'ate tulabye nti ensonga eno y'amaanyi nnyo era egwana okubeera nga essibwako essira, era nga Mukama akubiriza nti abo abakulembera bwe kibagwanira okuyimirira wamu ku nsonga eno nga bayimiridde mutima ku mutima n'abo abakola mu ngeri entuufu. Abakola mu ngeri entuufu be baliwa? Be babuulira obubaka obulimu okudda obuggya mu by'obulamu. Obubaka bwennyini bw'oli mu kuwulira wano era bukwatira ddala ku kudda obuggya kwonna mu mibiri gyaffe ate era ne mu by'obulamu, so nga ate era ne mu by'omwoyo, so nga ate si kyokka wabula ne mu by'okuyiga era eby'obunnabbi nga tuyiga amazima gano ag'ekiseera. Ka tweyongereyo weetegereze obunnabbi buno bwe tuzze nga tuyiga muganda we ne mwannyinaze, olw'okubeera nti amannya g'abaana mu kwolesebwa kwa Koseya gye twatandikira twalina amannya nga Lolukama, erinnya lye twalaba nti litegeeza nti tewali kisa, ne tubeera n'erinnya Lowami, si bantu bange. Ago twalaba nti gaali gakiikirira ekkanisa oba ekiseera eky'endagaano enkadde. Ekyo nno nga kiraga nga bwe tuzze nga tulaba mu kyokuyiga kino emabega nti Mukama yali takyasobola kutwala mu maaso kisa kye eri bammemba ab'ekkanisa ye. N'olwekyo bwe yababonereza okuyita mu bannaggwanga be yabaleetako, abo n'abo abatalina musango baabonaabonera wamu n'abo abalina omusango. Naye bwe tutuuse mu kiseera eky'endagaano empya muganda we ne mwannyinaze ne tulaba Lukama nga kitegeeza kisa, ate ne tulaba ne Ami nga kitegeeza bantu bange. Ekyo nno ne tulaba nti kiraga nti mu kiseera ekisembayo oba mu nnaku ez'oluvannyuma Mukama agenda kubeera n'ekisa ku bantu be okuyita mu kusaanyaawo ababi bokka bajje okusaanyaawo alekewo abatuukirivu. Twebaza Mukama, ensonga eno tugyetegereze bulungi. Ekyo Mukama ky'agenda okukola. Ku mulundi guno teriiyo abatalina musango okubonaabona olw'abo abalina omusango, wabula Mukama agenda kuddira abo abatasaanira ababi be baba baggyibwa mu bantu be, wasigalewo abantu be abeesigwa abaanekedde mu kyambalo eky'obutuukirivu bwa Kristo, olwo nno bagende bamalirize omulimu. Y'ensonga lwaki tulaba amannya mu ndagaano empya nga gakyuse, nga tulaba Lukama ate nga tulaba Ami. Ekyo kigenda kubeerawo mu kiseera kino, y'ensonga lwaki n'obunnabbi buno tuli mu kubuyigako. Ka tweyongereyo. Twagala okufundikira muganda we ne mwannyinaze ekyokuyiga kyaffe kino, wabula tetwerabira nti mu kiseera eky'endagaano enkadde nga bwe tulabye, twalaba Lukama, twalaba Lowami, twalaba omwana eyasooka nga ye Yezuleeri gwe twalaba nti nnabbi, ne tulaba ebika bya Isirayiri 10 Mukama bwe yabigoba, ne tulaba n'ebika ebibiri ebyali bisigaddewo Yuda nabyo bwe byamala ne bijeema, Mukama n'agamba temuli bantu bange era ne bagobebwa. Mu kiseera eky'endagaano empya ne tulaba mu Koseya essuula eyookubiri weetandikira nga Mukama alina gw'ayogera naye ng'era oyo ye mwana omukulu Yezuleeri agambe Lukama, agambe ne Ami be twalaba nti bano baana ba buwala ate bano baana ab'obulenzi. Ami bagambe ku maama, nga maama bwe buweereza bwe tuteekeddwa okubeera nga tubuulira obubaka buno obw'okudda obuggya obwaleetebwa eri ekkanisa ya Katonda, okumulisa ku by'omuzizo ebikolebwa tusobole okubyewala, olwo nno tussibweko akabonero. Ebitala bye tusomyeko eby'abamalayika bwe binaba nga bisanjagaba Akani okubaggya mu kkanisa ya Katonda, tuleme okubeera awamu nabo. Weewaawo nga tulabye nti buli kkanisa na kumpi buli maka mulimu Akani waamu. Naye ka tusabe Katonda atuyambe tuleme okubeera mu abo, wabula ffe tweteeketeeke mu kiseera kino Mukama kyatuwaddemu ekisa ng'agamba nti Lukama mu kifo kya Lolukama, wabula leero Mukama ng'agamba nti kisa, ate Lowami
mu kifo ky'ogaala owami ng'agamba nti ami muli bantu bange. Olwaleero Mukama ayagala tubeere abantu be. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze tulabye mu lunyiriri twasomye olwa 23 mu Koseya essula ey'okubiri nti era ndimusiga gye ndi mu nsi era ndisaasira oyo ataasaasirwa. Mukama atubuuliridde nti agenda kusaasira oyo ataasaasirwa, alisaasira oyo ataasaasirwa, era ndigamba abo abataali bantu bange nti mmwe muli bantu bange. Oyo ami ate okusaasira oyo Lukama. Ensonga lwaki tulaba amannya nga gaakyuka era ndigamba abo abataali bantu bange nti mmwe muli bantu bange, nabo balyogera nti ggwe oli Katonda wange. Ebyo bye bisuubizo Mukama by'atusuubiza mu kiseera kino ekisembayo. Nzikiriza nti ogoberedde ekyokuyiga kyaffe kino okuva gye kiva. N'olwekyo ne mu kiseera kyaffe kino walina okubaawo Yezuleeri ng'oyo ye nnabbi wa Katonda aleeta obubaka n'abuleeta eri abantu, n'abuleeta eri Lukama ab'obuwala n'eri Ami ab'obulenzi. Obubaka obwo nga bubuulira maama, bubuulira obukulembeze bw'ekkanisa ya Katonda olwaleero nga ye Seventh Day Adventist, nti abaagalwa abakulembeze mudde obuggya, mugoberere ensonga y'okudda obuggya mu by'obulamu Mukama nga bwe yabiyigiriza. Mudde buggya, temuleeta byamuzizo mu kkanisa ye nga bwe tugenda okugenda nga tubiraba ku mukutu gwaffe guno. N'olwekyo mu kumaliriza nkusaba osubscribing eri omukutu guno, ogusharinge n'abalala, ate okwate ne kkade osobole okubeera ng'ebyokuyiga bwe kiteekebwayo otegeezebwa nti waliyo ekyokuyiga ekiteekeddwayo, kubanga bingi bigenda okuteekebwayo ku mukutu guno n'ebyomuzizo byonna mu bubaka buno Mukama bwe yaweereza okuyita mu Yezuleeri oba okuyita mu nnabbi. Obubaka ki obwo bwe yaleeta? Mwe muva ebyokuyiga bye tuli mu kuyiga n'ebyokuyiga ebirala ebingi ebikyajja ku mukutu guno. Nkusaba gweyongere okugugoberera, subscribinga, tegeeza ne ku balala baganda baffe Abadvent gye bali, okusobola okubeera nga bangi bajja bategeere amazima gano ng'obudde bukyali, tusobole okweteekateeka olw'obulokozi obusembedde. Mu kumaliriza kwaffe bwetyo tulabye nti enteekateeka ya Katonda ku lwa Isirayiri ow'edda ejja kutuukirira okuyita mu bazzukulu baabwe olwaleero abaafuuka Abakristaayo nga basangibwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist. Muganda ye ne mwannyinaze nga bwe tumanyi nti tukimanyi bulungi nti ekkanisa mwe tuli tuyitibwa Abayisirayiri ab'omwoyo. Tekikoma bukomyi awo, wabula bwe tunaagenda ntuyiga obunnabbi tujja kuzuula nti mu butuufu tuli bazzukulu b'Abayudaaya abo abaasooka mu kkanisa ey'Obukristaayo eyasooka abaali Abayudaaya. Omwo bwe tusibuka tujja bbira mu byokuyiga byaffe nga bwe bigenda mu maaso. Agamba bw'ekyo tulaba nti enteekateeka ya Katonda ku lwa Isirayiri ow'edda yakutuukirira okuyita mu bazzukulu b'Abayisirayiri olwaleero abaafuuka Abakristaayo, naddala Abakristaayo Abadventisiti, era ab'okutandikawo omugendo ogw'okudda obuggya n'okukyuka mu kkanisa, ku nkomerero ogujja okuzzaawo emirembe n'essanyu eri amaka ga Katonda, era bwe kityo bizzeewo oba bimalirize okulangirirwa okw'enjiri. Muganda wange ne mwannyinaze, bw'atyo Mukama bw'agenda okutuukiriza enteekateeka ye, agenda gituukiriza mu kkanisa eno eya Seventh Day Adventist tuleme okulimbibwa nti oboolyawo ekkanisa yagwa tugiveemu. Mu kkanisa eyo Mukama mw'agenda okutuukiririza, agenda kwawula ebisusunku n'eŋŋaano, agenda kuggyamu bisusunku, tuleme okubuzaabuzibwa nga tuwuubibwa empewo nga tudda eno n'eri nti ekkanisa yagwa. Mukama yagivaako nedda. Mu kkanisa mwe muli obubaka obwaweerezebwa okuyita mu Yezuleeri oba omubaka wa Katonda buzze ekkanisa eyo buggya. Amangu ddala ng'ekyo kiwedde, omusango gugenda kutandika, ate nga gutandikira mu nnyumba ye nga ye kkanisa ye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tweteeketeeke muganda ne mwannyinaze okusobola okusaanyizibwa olw'obwakabaka obusembedde, olw'omusango ogusembedde tusobole okuguyitamu mu kuteekebwako akabonero, tubeere nga tufunye akabonero era nga tubaliddwa mu abo ab'okufuna obulamu obutaggwaawo. Saa Mukama atuweere wamu omukisa, twegatte ku Ami, twegatte ku Lukama, tusobole okutwala obubaka eri maama newankubadde nga muli mu mukalubo, naye omwoyo wa Mukama waali ne Kristo yennyini okutukwatizaako okugutuukiriza. Maama agambibweko newankubadde nga ye yatuzaala, agambibweko okuggyawo ebyomuzizo, taata asobole okusigala nga mwami we, oyo nga ye Katonda asigale
nga ye mwamiira ekkanisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza otuwadde omukisa munene nnyo okuyiga obunnabbi buno bwa Koseya obuliko obulimba obungi, naye obutunnyonnyodde omukisa omuddu wo n'omuzaana wafuddeyo ogugoberera. Era Mukama, amazima gano ge tuyize mu bbo gasobole okukwata ku bulamu bwaffe. Tuteeketeeke otusanyuze obwakabaka bwo. Bangi baleeta eri omukutu guno basobole okutegeera obubaka buno bw'ekiseera. Tukwegayiridde okuyita mu kulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Saba Mukama abawe omukisa, tusisinkane nate by'okuyiga ebirala. Teweerabira kusubscribinga, teweerabira kulayikinga, teweerabira kunyiga ku kade ate n'okusharinga linki ey'omukutu guno, kubanga ebyokuyiga bingi eby'amazima g'ekiseera bigenda tteekebwangako. Mukama abawe omukisa, mubeere bulungi.